Kasita obw'ataano bugaana bukakasa tolwawo funa ekkuba eddala. Omusajja nga si kyaliiwo, omusajja nga tagenda kuwuliriza, omusajja nga tagenda kulumirirwa, tagenda kuyambako mu byo by'okola. Kitandikira ku kulonda mubeezi. Londa oyo agenda okuvulubana naawe. Nina ekintu kye njagala ennyo, njagala okwebaka otulo. Bwe neebaka saagala kinyeenya. Ate neebaza Katonda nti omwami wange kyakimanyi. Abaana bwe bazuukuka okugenda ku ssomero ku ssaawa 11, nakoma dda nnyo okumanya bye bambadde ne bye bapaakinze. Kuba y'aba abimanyi, kuba mba neebase. Ekyo nkimwebaliza naye yaŋŋamba ekyo akikola kuba aba ayagala emisana mbeere nga ndi alaati. Era ebiba bimuyise mu ngalo nange mba njoolawo byolo. Ekirala, bakyala bannange, learn to prioritize. If you are to succeed at anything, prioritize. If you decide to take care of your children and that's your main goal, prioritize your children and make sure that when you are done with everything about the children, everything else falls in place. Allocate your time and energy accordingly. The next thing is communicate. Communicate with your friends, communicate with your family. Talk openly with your people. Tuyina abakyala abali mu struggle. Ng'ewaka bakimanyi nti maama bw'afuluma either dda oba tadda. Kuba yabagamba dda nti nze ndi ku frontline, nze toba busajja buno. That woman communicated with their family. Bw'oba waakuyimirira mu eno struggle, nga weewaddeyo okulwanyisa Museveni, weewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abakyala bano, eddembe ly'abaana bo, eddembe lya famire yo, eddembe ly'abannakazadde b'eggwanga lino bonna, making sure nti gy'osula ne gy'obeera bakimanyi nti oli waakudda ng'ofulumye oba bakujja ku poliisi. Please communicate. Si byakubanga bali awo ku BBS ne bakulaba nga gwe bayoola nga tewabagambye gy'olaga, ng'ate Flavia yalina okunoonya baganda bo bafamireyo, oluusi tufuna ebizibu bye ne babakwata nga tetuyina n'omu gwe tulaba akunoonya, kubanga weewaggula bibyo n'otambula nga tolina buganda. Tosobola kubulwayo omuwagizi omu. Mu families zonna ntiwa bonna bakoowu gavumenti eno baagala egende, tojja kubulwayo oyo gw'ogamba nti bwe nfulumanga wano ne sidda munnoonyanga. Communicate. The other thing is set boundaries. Omanyi abamu tuyina abaana ne ku mulimu boosi akuyita. Boosi tamanyi ddi lw'alina okukoma okukunoonya. Mukwano gwange Zahara oyiriko oyo, sisobola kuba ku ssimu ye nga zisuse essaawa 4. Kuba nagigezaako emirundi ng'esatu n'engivaako. Ekyo nkimanyi nti kasita atuusa ssaawa 3 eba time ya famire, tojja mufuna mwagala mufuna enkeera. Please set boundaries between work. I'm not saying don't be zealous. Banyi abamu mugamba nze wompitira nga nzijja eyo choice yo, naye amagezi gonkuwa nga gw'olaba nze ndi role model. Set boundaries between work and family. Kijja kuyamba nnyo okuconcentratinga ku kintu ekimu at a time. Ekirala, delegate. Ndi wano ziri ssaawa 10:30 ssaawa za kujjayo baana ku ssomero, naye nina kuweereza ggwanga. Nina omuntu gwe neesiga asobola okunzigirayo abaana ku ssomero bwe mba sisobodde. Mu mikwano gyo
mu famire yo mu bantu bo tosobola kubulwamu muntu gw'otuma n'ogamba nti bwe mba sisobodde kukola kino nyamba okinkole. Tulabya Flavia wano ng'alina komiti y'abantu bangi nnyo. Tuli mu kwebaza Flavia si bwe kiri naye layini ebadde mpanvu bakyala nga 19 abakoze omulimu guno. Ffenna tetuli mu kweyagala. She delegated. Olina okuyiga okubaako abantu abakuwa ku buyambi wano nawali. Ekisembayo, you have to plan. Banaye mukozese ku kalenda. Flavia tukolereyo obutabo bwa NUP babutuwe tubere nga tuwandiikamu nti leero ku Mande ku ssaawa 3 nja kukola kino. Ku Lwokutaano ku ssaawa 7 nja kukola kino. Plan ahead of time oleme kuvulubana ng'essaawa etuuse. Ekisembayo mwerabirire. Munaabeeko, mukole ku nviiri, mukole ku njala abazikola nze zannema. Mwambale ku bugoye banaye. Ku bugoye naye munsaaliza munyumye leero abakyala b'NUP. Mwatungisiza otugoye twa blue, red and white. Singa mwangambye nange n'entungisayo. N'abawala abatunga engoye bano betuyigiriza ebyalaani baali nkoleddeyo. Subiddwa naye mwerabirire. Tubaagala nga munyirira, nga munyenye ebbina mu gomesi, nga mwesiiza akazigo, bagambe nti abakyala b'NUP kyekyo. Si bwe kiri, muyiga okwerabirira. Si kyangu okustrikinga balance ku famire ne ku mirimu. Ebyo byenjogedde biyinza okukolera, biyinza obutakukolera. This is not a one size fits all procedure. Kiyinza okukolera, kiyinza obutakukolera. Therefore, it takes time, effort, and trial and error to find what works best for you and your family. Mwezuule si bwe kiri, mwezuule mumanye ebibakolera. Abakyala b'NUP njagala kubeebaza. Nga nsembayo okubeebaliza obuvumu. Muli bagumu nnyo. Mwebale. Okusigala ku ludda oluvuganya gavumenti n'emansa ssente buli wamu. N'osigalawo. Ne bajja ne bakugamba tujja kukwata, bwe tunakukwatira mu nzikiza tujja kukurepinga. N'osigalawo. Abalala obufumbo buganye kubanga babba bamwe bali ku sayidi ndala. N'olemerako. Njagala kubeebaza. Mwebale kusigala ku mulamu ogwo. Njagala kusembayo nga neebaza maama Miriam Matembe. Nze gwe mulaba wano role model wange nga nkula yali Miriam Matembe. Era nkimugambye ng'ali awo. Yajjako ku ssomero lyaffe emirundi ng'esatu ena. Ng'ayogera ebintu bye neegombanga ennyo. Era mbadde n'ensunga nnyo okwogera nga naye atudde awo. Tekisobose naye inshallah luliba lumu. Njagala kwebaza abakyala mwenna abagaba ekifaananyi ekirungi eri abaana ab'obuwala abato. Mugumire awo era mweyongere okukola ebirungi kubanga temumanyi ani gwe muli mu kukwata ku mukono. Kubanga Uganda enkya yeetaaga abakyala abavumu n'okusinga ku ffe. Neeyanziza okumpuliriza, Katonda abankuumire. First Lady waffe omukyala Barbie Kyagulanyi. Thank you very much.